Saimo official subscribing ku mukutu beringa gena masipira nga to tugobera ina je musinziro kubanga Chris Evans ebyamugwako mwabira bane twagala kubanga twogeramu naye emboozi nyingi nnyo ne cameraman wange simanyo balina obudde wandi badde osooka nolaga engatto ya Chris Evans ya nserabe ntine ennyanya ezo bwozinyiiki oli musenenga meka kakati si sente nyingi tosakiriza nnyo naye omuntu wataddemu sente omuntu atateeka mu sente wala bataddemu ate ekirala nze ngulange only at that time ng'ennyanya zengedde so kano akajaketi oyinza okkandabamu emirundi nga 5 okutuusa ate nga season endala y'ennyanya ekoze eki tuze muleno jaketi mpya ani akwambaza ate ennyanya zayengedde zengera mu musana zengera mpola mpola kati otusooka n'otunda kanti pulayi ezisooka naye kati waliwo ezigenda okwengera ebyaddala mu maaso awo kyeza mu maaso kawaana akukuula baagala okukuula bakwesunga ate ekyo ekintu kyekyantamira ddala kuba buli lwenjogera nti ennyanya zigenda kwengera ng'obuwala butandika okunkubira budde n'ogamba ne bwe nali nfuuyira mwali luddawa owai wali mu kufuuyira ebbomba zino ezifuuyira enzigo otoba teri kawala kalabikako omudde bw'okufuuyira ennyaanya kenjogedde nti kakati pulayi tutandise okukungulayo 2-3 wajja kuwulira nga okuwulika okwagala okukuula kisoboka naye nga okuwulika omukyala alina bw'oba omwagala omuwa gw'otayagala gw'obuzaabuza obulamu buli butya obulamu si bubi music yatambula bulungi zake anasinga yanakutwala onyirira nnyo naawe abasajja obalwanya ke kayimba akaliko bakayita zake ani awandika oluyimba enze kennyini sebo oluyimba lulungi pozi wagamba ani yaleeta idea ya karati idea ya karati namala kubonaabona nga bankuba ennyondo bwe bankuba ennyondo naye nga naye nina okubeeramu ne training okitegeera so katonda nansaasira neefuna omusajja mu China yali azze ng'alina projekiti ze z'amaliriza awo bitundu by'emuyenga ng'alina ekikomera kinene kye yapangisa nengenda nensasula ssente ne bantendeka ku ngufu yennyini oyo owaba master kati oyinamu era kati nze onnyingira omanyi bamuyitaani bamuyita Master Wong Ching manya ga firimu gennyini yes musajja w'amaanyi nnyo naye yantendeka n'angamba nti tokolanga fujjo mu kifo ekiteetaagisa lindanga ng'oli mu ring oba ng'ogudde mu ambush oba mbabbi bwe bityo kati abantu bano wammanga njagala oba warning be wa trainingira ddala specifically abantu kyabo ababbi abo abatulumba ekiro naddala nga tuva ku show ababbi babika bingi abakubanga ova ku show ababba ki ekirala okusinga abo be nasinga trainingira ne bino nti oba ontwalako omukazi ojja omaliridde kubanze saawa zino zake newaddeyo oba eŋŋumi zaake kuzibonezi basajja banno bali eri amaanyi kalati tebali mu kukola kalati bali mu kulya mmwanyi golemedde okulya emmwanyi oli mu kukola kalati bali emmwanyi zaabwe nange kansigale ku nnyanya zange kubanga omwana ajja kuleka nga oli mu kwekyanga agende n'omusajja eyabaza emmwanyi naye lwaki oli mwonoonefu ebinsasuza abagezi baali abalaba ne batabawa mirimu kakati anjagala by the way nga twogera ku kyenyondo saasirako Palaso naye bamukubidde South Africa naye nabo tebamukkiriza kwali naye emboozi ya Palaso yagala okufaananamu eyiyo kuba Palaso yatugayo omusajja yamutemye ejjambiya yamutemye embazzi kakati nga ggwe omuntu gwe bali bakubyeko ennyondo ne batakukkiriza yogerako n'abantu yes kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti kisoboka omuntu ogwambatemu n'asimattuka si ffeffeka abasimattuse baboda bangi babakubye ennyondo ne basimattuka owulira ate temudda mu kubanga ate abalimu olusezisezi nti mwagala muntu amale kufa okitegeera twandibadde essaawa zino twebaza Katonda nti Palaso yasobodde osimattuka abantu 10 amukubye embazzi nenga akyali mulamu yes n'abuuka ne ku bbone anyway tosekera mu mboozi yamu nedda ebintu ebimu mugenda ne museka ne mutabula embeera sayima embeera Kampala nnyumira obadde ogamba nti tuyise ebizibu bingi naye naffe tuli bantu tugwa mbizibu nti AK47 yafa Moze Radio n'afa ebintu eby'ekijega
so twandibadde sawa zino tusaasira busaasizi munnaffe Palaso naye Palaso amagezi genkuwa kola ku training kati singa nze nagudde mweyambushi nze nkubuulira singa siri mu ddwaliro kati gwe bantendika omusajja oyo Muchina Master Wong Ching Erinnya lya Wong Ching njagala olikwate bulungi ate kudikwata nti omuntu ya training emyezi 2 nga ndyerabye okwo kwonna kweyogera kutyoboola subscribe yako mukutu gwatobera ku online aha naye nga abayimbi mubeere munika training kuba tutambula kiro okitegeera yeah nga xenophobia n'abali South Africa bawoni kati nze ne bwe mbachi bantu 10 nkikubuulira ebaniza abaana bagenda kugwamu wano engumi etaba nkikubuulira kabaliyo kimanyi ebyo byolaba mbu muzaaki ebyo just kate tuzanya buzanya alinga firimu sample naye nze nkubuulira nga nagambye nti kulwana ne bwe muba 10 training gye nina ya ddala kyo nkikubuulira anyway tugende ku mboozi ya wiiki Evans njala kutuzimba emboozi eno mu mitendera ekibuuzo wali mwali mu management yemu ne Kayemba ne Rema right yes mu bbanga lyo mwamala mu management eyo closeness yammwe yo ne Rema yali etya twali babadde kubanze ne Rema n'okumuleeta nze namuleetebwa manager Kayemba namwagaliza ne muleetebwa manager Kayemba so mu bufunze rangira eggwanga nti gwaliriza Rema okuva wa Bebe Kulu agende wa Kayemba si bwe kityo naye nali ndabanga kimukolera yeah abantu abakolere wamu kati nga mfe wano ku telefina nampija bwansanga mpita Kawalaata nange sobola kubako kye mmuyita we mwabeeranga mutemwe mwakolanga like bigambo kyebe ebijokinga bimwateranga okukozesa tetwatuukanga nnyo kujokinga kw'amaanyi twasaganga ebyo okusaga kwajjangawo bwe tutyo ne twejeregamu okutali musango naye nga tewaaliwo mannya gali specific ge tweyitanga naye nga twayagalanga nnyo okwejerega bwe bityo mu time gye mwabeerako mwenna naddala nga muli management yemu olinako wobanga ofunye ekizibu waliwo mu bantu bo wali olowoozangako okukubira amasimu yalimuko era namukubiranga ne mubuuzaako nze siri muntu ali awo akaaba bizibu nze ne bwe mba n'ebizibu byange mbyemalira yes okay kakati twogere ku luyimba olwa Linda ani aleeta idea ya Linda Linda olwo lwali lwa Kenzo twali twagala kuwandiikira Kenzo obubaka abufune so gwa wandiika writer yawandiika n'osuulamu ani asuula mu luyimba lwange nze nawandiika ne nduweereza ku WhatsApp ya Rema n'alwagala nnyo omuntu w'otuukira okuwandiikira omuntu oluyimba wentukira okuwandiika oluyimba olutuukira mu bulamu bw'omuntu nno bbanga mumanyi wali oyina emboozi gy'omanyi yanyumizangako ku bimu ku bimutawaanya ne Kenzo naye nga nze mu byonna kye nakwatamu nti obudde tebamuwanga ne ŋŋamba naye si ggwe wekka bakazi bangi abayitamu eyo embeera tuwandike oluyimba nti naawe Linda lujja kukolera abantu bangi so kitegeeza nemuwandiika oluyimba nga message mina gye mugisindika ng'omukwano gw'omuntu yes message yali egenda wa Eddie Kenzo y'ensonga lwaki mu show n'agambye nti owulira kati ontwala gye sinakutwala sigala mu byenkulwa bwe yagambanga kakati ekitegeeza omuntu singa akubuuza nti Rema mukwano gwo also confident logamba nti Rema is my friend yes she's my friend actually she turned into my sister omukwano gwasukkawo ne gutuuka ne gufuuka sister Kenzo saagala Rema gwanga teweerungiya saagala weerungi eno show yakumakya nti balaba nnyo tofaayo kyekituufu nti omukwano gwayitawo ne gufuuka gwa sister kakati njagala tugende tuli mu preparing show ya Valentines kuba kimanya abantu abayimba wayimba nalaba ku B2C ani yakubira essimu Mike Benda Rema ye yaŋŋamba naye nze ne bwe yandibadde nga taŋŋambye era nandize kubanga ffe tuli ba mukwano tuli bakyali mwakola rehearsal mwenna oba mwayite twakola rehearsal yes naye bwe tukola rehearsal ezo bwe tugenda ku shate tuteekamu ebyokusaagirira nga naye bwe yasaaga ku by'ennyondo 10 tugenda tuukawo ku nnyondo tontwala kakati we mukola rehearsals ng'otuuse ku concert mugamba Rema mbu afuga amuza naye ate nammwe mufuga ekitagambika ando yagala okuntwala mbyesinage wanyi tugamba tutya naawe ofuga nnyo nedda iwe tugamba ani afuga ekyo kiwedde tugende kukira akakubi ako kayiseewo ffe tukabyesonde tunagamba nti amufuga oba g'obiwulira wakali kakati concert season zonna wabawo amateeka
ne bagamba nti concert bane temujja na red naddala kati people power yatabuka temujja na red temuleeta byabufuzi tewaaliwo mateeka lukoloddoli lw'amateeka nti kino tokikola ne kino tokikola era singa gaaliwo bandisoose ne bagamba ne bakuwa script ne bagamba nti kino tokyogera kino kyogere neffe tusaagamu ebyaffe ebya bulijjo so olw'okuba nti tebampa script nange nagendera ku eyo eya bulijjo. Let's talk about shows izookoze before this show because sigwe muno gwali gusoose okuperforminga ne Rema ku stage. Ebigambo ebiwateekamu ku olwo lunaku obadde ng'obikozesa? Mbadde mbikozesa n'ebisinga awo. Ng'ekitegeeza reaction y'omukyala ebadde esigala nnungi? Abadde tabitwala bubi okitegeera talina buzibu naye ng'omuntu naye simanyi ku olwo kyamutabula. Let's talk about time nga bana bassebo ne bannyabo omwami ono yakuba ennyondo 10 zaali 6 backstage gwe ki ekyakujjira mu mutima yikambuuze ennyondo zikuluma bwe tutanga okwogera ku nnyondo zikuluma tezinnuma kati nali ngenda fa naye kati byafuuka nga byalwali nti oli bw'ayogera ku nnyondo nange kennyini nseka so on that particular show ku Africana nali sigenda kwogera ku Kenzo naye Rema naye bwe yatandika ebyennyondo ne ŋŋamba nti so these are the normal shows zetubaddeko so nange kwe kusaagamu awo ebya Kenzo n'akola kye ndowooza nti yatabuka naye ate ye yavuddeyo n'agamba nti nze nali mulwali nga njagala kukyankalanyaamu. Ng'omuyimbi ene yayimba oluyimba nga muli babiri oli naayigwe n'oyimba vaasi yo n'ogimalayo muno n'atazzaayo vaasi. How did it feel kulaba nga oluyimba olwali balukulekedde? Nafiiringa bubi nnyo nalaba nga mpisiddwa nga atategeera naye ate bwe yavuddeyo n'akiriyalinga n'aga nti yali apapa kuddayo kukyusa kyovulaba teyamalayo oluyimba n'endowooza nti tugende n'ekyo ndowooza nze namufuna bubi era nakitadde simuyinaako kati buzibu. Tugende mu performance nakutunula bisho naliyo ngenda otunula nga ne luno oluyimba lwe baddamu okuba olwokubiri bakulekera okuba ba backup ne bagaana okukwatagana naawe. If you rate your performance ekiro ekyo ku show ya Valentine's eya Rema olowooza wakola otya? Kyava ku nze nali ntidde nnyo ekyamazima nali sirabangako Rema ng'ali mweyombeera kati nga ntidde naye kasita yavuddeyo n'agamba nti yali abikola mulwali tugende n'ekyo tetukifuula nnyo topiki. Akawungezi kaawe omalashe baakuwa amafuta go? Ate amafuta gaaki ffe tuyimbira bwerere oli aba muyimbi muno oba ogenze muwerekera kate sente zaaki. Show ezitera okugwa omuntu waba akwerekeddeko ku show ng'eyo ebadde successful otera okufunayo ka message webale kumperekerako. Do you get any message from Rema? Ebyo byaffe ate kati bye twayogera ne Rema ate lwaki mbambibaga kale mwayogera sinaba mufuna one on one tujja kwogera giza message tofunanga wadde bubaka nti webale kunnyimbirako webale kunyambalira suuti ekakooti akabasikoti ako. Nja kwogera naye sinamufuna bulungi one on one naye nga oba yanneebaza oba teyanneebaza ekyo tukireka awo. Okay. Wadde nga wavuddeyo n'ogamba oluvannyuma lwa interview yavuddeyo omukyala javudde n'agamba nti nabadde ensaagamu walaze nti kino ng'omusajja yenna because asate tulemera ku nsonga wavudde n'olaga nti nekyo kikoze eki kikomaawo. But before that wali olayidde n'owana ennaku nnya Christopher zigwani awo ennaku ennya? Nali mpulira obusungu ng'omuntu yenna ng'olina feelings onyiiga kitegeera nali nnyiize ge mazima era kyova olaba naye mwebaza nti yavuddeyo na clearinga kuba nze namulabanga nsindika biki naye yakkiriyalinze nti yali anzijjako mu ngeri y'olwali okitegeera so kati ekyo tekirina buzibu tukite. Rema alina show kujogiza e Bulengo naku lwali Lwokutaano ono nogeragena omuyimbireko? Nja kulaba ekyokukola naye nga tokakasa? Nja kulaba bwe naba n'obudde era nja kugenda. Okay, kali kuva ku show eno we yamala okuyimba abadde ne shows kati ali mu week number show kyendaji wamuyimbirako? Namuyimbira e Masaka. Ogende Masaka n'oyimba? Awo Kayemba yakubira oba wetwala bwetwala? Awo nalina obusungu bwange Kayemba yeyankubira n'aŋŋamba jangu oyimbe Rema tomufaako bw'aba yakuyisiza bw'atyo biki ne mugamba kale kanyimbe naye ne siyimba naye luyimba olw'obusungu. Ne kati obusungu tebukyaliwo era nja kuyimbanga naye tewali ttabu. Okay. Kakati nga tumaliriza interview eno oluvannyuma lw'okuvaayo ng'omusajja n'ogamba bikomaawo
kyekidda tuddemu tuyimbe byaffe abawagizi mu muwagire Rema nange mumpagire abooluganda ne bwe bubanga obutakkanya bwabaddewo bibeerawo nammwe eyo nammwe mufuna obutakkanya mu ango zammwe so bino byawedde nze ng'omusajja kinkakatako obutapushinga bintu bitanyamba abantu omanyi kweyo shukwali mwalimu amawulire mangi amawulire agasinga okukola ge gago then n'ag'okusika Amozi okumujja mu mawulire gw'oli mukwano gwa Rema omumanyi olowooza was it personal oba banamwe be batategeera Rema gwe batamutegeera gwe muko because obanga osobola okutegeera incident ey'okusika then you can even understand the incident y'amawulire Rema ayina eddembe omwami we okwogera n'abamawulire oba butayogera oli star probably baali bagenda mubuuza ebintu by'atalinaako idea maybe yakikola ku savinga musajja we I think she was right on that tewali problem kale kakati abantu abo babuulira ebigambo ebirala ebisembayo tubeere nga singa nze nga bwe mbadde nga nkola kubeebaza mwe bali kumpagira mwe bali kuwagira Chris Evans zaakeke kayimba akaliko mwongere okuwagira planning on giving you a show depending on how the music will be moving naye international tanze n'okuteekamu oluzungu anti ennyanyo tanze zitunda ebweru nze omu ku bayimbi abatono abaasoma wasoma nguli kale kyaki nasoma bya bulimi subject badde tusiibula bantu nti bane mwe bali kumpagira planinga bingi ebyobba wa collabos ne show tujja kulaba ekijja naye nga mwongere amaanyi mu buwagizi Zani Brown namulemegeddeko ku street ze Kampala wamulabyeko zani oyo oba mulaba oba simulaba ezo nsonga zibakwatako naye kitono wamulengeddeko anti eziba ate ayakaluno oba mulaba oba simulaba toleeta Zani Brown okitegeera oyo ne bugu muli kutto bojja mujja genda ontabule ngende okuba essimu ye nga takwata kale nsonga ya kutaanya kukiliyalinga air ebiseera bisinga si kirungi kusiba kasajja ku mutima naddala abasajja oba olina omuntu ng'akunyiiziza kasita ovaayo n'oyogera kirungi wavaayo n'oyogera ekitaakunyumira ekirungi ate era n'owulira ng'osonyiye era nakyo n'okola ki biwedde kati tewali tabu kale okuleka ng'olina kyoyagala okugamba abantu nze njagala kkuta nkutadde nange taata kale kakati tumalirize kati sokoyimuke tumalirize sajja wuuyo kisobola okukata jaketi y'omusajja mulaba yaganye y'okwebala ekitone ennyo wabanga n'okukekerezako kati wano ali mitwalo nga 6 naye akavala ako nze nkaaga